okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi wa 3ABN TV awamu ne Avento Productions neyongera okubuuzaako nga ngamba nti wasuze otya mukwano. Nzikiriza nti Mukama akuwadde ekisa kye eri abo abalina obuzibu obw'enjawulo basaasirako. Mukama ayongere okubagumya kubanga ddala yekka. Weewaawo olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 9 omwezi gwa January 2026. Ate era mu maaso go enze Muyinza Edison Kizza omuddu wa Mukama okuva ku Avento awamu ne Kamulengwa English Sabbath School. Neyongera okujjukiza nti oba oyagala okuwagira omulimu guno ogwa Avento Media okubanga enjiri eyongera okubuulirwa slogan we flying the gospel to the whole world. So tuwagira okuyita ku merchant code eya Airtel eri 3977850 onyiga star *185*9# notekamu enamba eyo ate nokola obuwagizi bwo. Amanya Avento Media Ltd. Ate ne MTN gwe alina MTN enamba eri 838983 onyiga star *165*3# ate notekamu enamba eyo 838983. Weewaawo zonna amannya gali Avento Media Ltd. Weeyongere okuwagira mu ngeri nga gy'osobodde. Mukama akuwa omukisa olw'obuwagizi obwo. Katombeke tusabe ate nga tunagenda mu maaso n'ekibuga kyaffe eky'olunaku olwaleero. Kitaffe omulungi tukwebaza omukisa otuwadde omulala kujja mu maaso go. Tusaasire tusobeza mu maaso go tusonyiwe. Tusembeze kumpi naawe otusobozese okuwangula. Taata waffe omulungi tuyambe otuyigirize ekigambo kyo n'enkya y'olunaku lwaleero mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Amiina. Weewaawo omutwe gwaffe ogwaleero engeri ya kwewuunya obuvunaanyizibwa nga bulabika bunene nnyo. Obuvunaanyizibwa nga bulabika bunene nnyo. Tugenda ate okusoma okuva mu kitabo ekya Yoswa essula eyo esookera ddala. Yoswa essula esookera ddala olunyiriri olwokutaano n'olwomukaaga. Ebigambo ebyali bigambibwa omuddu wa Katonda ono okumuzzaamu amaanyi kumuteekateeka olw'omulimu. Tewalibeera muntu yenna aliyinza okuyimirira mu maaso go ennaku zonna ez'obulamu bwo. Nga bwe nabeeranga ne Musa bwe ntyo bwe naabeeranga naawe. Siikwabulirenga so siikulekenga. Ddamu amaanyi, guma omwoyo, kubanga ggwe olibasikiriza abantu bano ensi eno gye nalayirira bajjajja baabwe okugibawa. Omusajja ono Yoswa ateekebwateekebwa oba aweebwa orientation ate nga kwotadde ne encouragement okuva eri Katonda mwene. Katonda amugamba nti nga bwe nabeeranga n'omusajja wange Musa bwe ntyo wegenda okubeera wamu naawe. Siikwabulirenga kubanga gwe gwe nnonze okusikiza abantu bano ensi gye nalayira bajjajjaabwe okugibawa. Lowooza ku bigambo ebigambibwa Yoswa. Weeteeke mu bigere bya Yoswa
n'obuvunaanyizibwa obwali busigadde mu maaso ge. Bwe nno teeberezaamu eyasoma ku lugero lw'abasajja bano aba Isirayiri. Abasajja bano abaali baggiddwa mu buddu omusajja wa Katonda Musa, Katonda gwe yali amaze emyaka wagindaba 40 ng'ateekateeka olw'omulimu guno. Bwe nno oyinza okulowooza nti gwali mulimu mwangu ogwolekedde omusajja ono Yoswa, naye oluvannyuma lw'ebyafaayo ebyo byonna nga Musa ajje abasajja bano mu Misiri olw'omukono gwa Katonda, n'abayisa mu Nnyanja Emyufu, n'abayisa mu bifo eby'enjawulo Maala n'ebifo eby'enjawulo byonna bye baali bayiseemu. Abasajja bano nga kwegamba bakyali abasajja bakakanyavu b'emitima. Bwejjukiramu Musa ng'agenze okunona amateeka 10 ku lusozi Sinaayi n'amalayo ennaku 40, abasajja bano kye baasangibwa bakola. Musa nga bamaze okulayira mu maaso ga Mukama nti kyonna Mukama ky'anayogeranga tunaakola bwe tutyo, n'akomawo nga bakoze ennyana eya zaabu, nga baperereza Alooni kwegamba omusumba yaleekedde mu kisibo, nga bamaze okumusendasenda, oba wandigambye omukadde w'ekkanisa yali asigaddewo ng'omusumba agenze, nga bamaze okumusendasenda abakoledde ennyana. Abantu bano b'oyita abangu okukulembera, gwe teeberezamu abantu bano abaagana ne beekalakaasa mu maaso g'omusajja wa Katonda yali alondeddwa, ettaka ne libamira abasajja 250. Bano be bantu abangu okukulembera. Abantu abaagenda ne balambula n'ensi ne bamanya nti Mukama agibawadde, ne bamala okulaba obulungi bwayo, ne bakomawo ne bagamba ekyo kijja kusoboka, tetusobola kuyingira mu nsi eri. Ne baagana okukuba abasajja ba Katonda amayinja abali bamaze okuwa lipooti nti tusobola okugirya. Katonda n'abakolako mu ngeri ey'ekyewuunyo. Kaakati abantu abafaanako bwe batyo gwe b'oyita abangu okukulembera. Kale tuve ku bantu abafaanako bwe batyo bakulembera, tugende ku nsi ze bagenda okulya. Abasajja Abakanani, bannamigge, bajayanti, abasajja Abamoni, abasajja Abamooli abaali abataka mu nsi eno. Be baali abasajja abangu okwaŋŋanga bawangulibwe, abasajja bano bagabane ensi. Yali yeetaaga okuzzibwamu amaanyi mu ngeri y'enjawulo. Obuvunaanyizibwa nga bulabika bunene nnyo, gwe mutwe ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero. Musa omuweereza wa Mukama yamala okufa, Mukama alonda Yoswa okukola omulimu guno mu kifo kya Musa. Omusajja ono nga yolekedde omulimu muzibu ennyo ddala. Musa ddala yali musajja w'amaanyi, namigge, omu ku abo abatukuvu abasinga obukulu mu ndagaano enkadde. Bayibuli nno etugamba nti Mukama yayogeranga ne Musa maaso na maaso nga balabagana, ng'ayogera ne mukwano gwe. Okuva 3:11 lutunnyonnyola incidence eyo. Kwegamba kyetaagisa okwogera ku musajja ono nga Yoswa ateekebwateekebwa, kubanga yali ayimiridde mu ngatto ennene ez'amaanyi ze yalina okubanga ayambala. Olaba omusajja afaanako bw'atyo, omusajja namigge akulembera nga
kwegamba ng'alinako n'ekitiibwa kya Katonda. Abantu yajjanga mu maaso g'abantu ne baagala ne bamudduka ne bamugamba nedda ssebo kubanga yali ayakaayakana olw'ekitiibwa kya Katonda. Kati omusajja oyo gwaddira mu bigere, zengato z'agenda okwambala, kyekifo ky'agenda okutwala, okulembera abantu abakakanyavu b'emitima bafaanako bwe batyo. Omusajja ono olowooza yali alina obuvunaanyizibwa butono ddala okukola. Mukama yawa Yoswa ng'ajjudde okujugumirira n'okukankana ekisuubizo kino eky'amaanyi nti nga bwe nabeeranga ne Musa, nga bwe nabeeranga nani ne Musa, bwe ntyo bwe naabeeranga naawe. Yoswa afuna kye tuyita assurance nti Katonda ddala ali wamu naye. Muganda wange ne mwannyinaze, Musa yali mukulu kubanga Katonda weetegereza yali abadde naye okumala ebbanga lyonna. Okuva Musa we tusomako mu kitabo eky'Abaebbulaniya essula 11 nti yalondawo okubonaabona n'abantu ba Katonda okusinga okubeera mu masanyu ag'Emisiri agaggwaawo. Yalondawo okubonaabona n'abantu ba Katonda okusinga okuyitibwa mutabani wa muwala wa Falaawo. Okuva olunaku olwalonda ekyo, Mukama atambula n'omusajja ono Musa. Ate mu ngeri y'enjawulo mu kaseera kano nga mwadde obuvunaanyizibwa obunene bwe buti, ayongera okutambula naye n'ayogeranga naye maaso na maaso ng'ayogera ne mukwano gwe. Kwegamba Yoswa awulira ebigambo bino nti nga bwe nabeeranga ne Musa, wenti bwe nabeeranga naawe. Yali mukakafu nti Katonda yonna gy'anaagendanga, Katonda ono y'omu eyayamba Musa naye yali wa kumuyamba. Eryo nno lyali ssuubi ddamu, essuubi ery'omukisa eyali weeweddwa omusajja ono Yoswa. Muganda wange ne mwannyinaze, bigambo bino tubijje ewala, tubisembeze kumpi naffe. Oyolekedde omulimu munene nnyo gw'osuubira nga togenda gusobola, ozitowereddwa, okutya kungi, otidde ekigenda okuddako oluvannyuma lw'omulimu ogwo. Oyinza okuba omuweereza mu kkanisa nga walondeddwa ku kifo ekyawaggulu, oluvannyuma kaawo wabaddewo okulonda abaweereza mu bifo eby'enjawulo, okuviira ddala ku General Conference, ne tujja ku ECD, ne tujja ku Union, ne tujja ku CUC, kati wabaddewo n'okulonda mu district ez'enjawulo. Kwegamba bagenda mu maaso n'okulonda ate associates oba departmentals. Kwegamba oweereddwa ekifo ng'olaba togenda kukisobola, oweddwa obuvunaanyizibwa ng'olaba ti so overwhelming, olabira ddala nga toyinza kutambula, otidde omulimu engeri ogenda ogukolamu, otidde ekigenda okuddako. Weetaaga obuyambi okuva eri Katonda. Mukwano gwange, ddamu amaanyi, guma omwoyo. Katonda y'omu eyawa Musa amaanyi n'awa ne Yoswa amaanyi. Njagala okutegeeza mukwano gwange, amaanyi ago naye ajja kukuwa amaanyi ago ge weetaaga.
mukwano gwange ali eyo omulimu gwo kwe kumwesiga kyokka teweetaaga kukola kintu kirala kyonna. Teberezaamu. Mukama akuyita okwesiga ye yekka. Mukama agamba nti naabeeranga naawe buli gy'onoogendanga, naakuwaniriranga n'omukono gwange ogwa ddyo ogw'obutuukirivu bwange. Mukama Katonda asuubiza ekisuubizo kino si kya balondemu, ekisuubizo kya buli omu amwesiga n'agoberera instructions ze. Abantu bangi abalondeddwa ku bifo nga tebabikolangako, nga naawe obuuza ddala ekifo kino kye nnyimiriddemu ngenda kutandikira wa? Olwaba abasumba abamu nga batidde agamba nti nze gwe basindise mu disitulikiti gundi, Mukama Katonda wange ngenda kutandikirawo abantu bano. Abantu bano balina likodi ABC, bamanyiddwa olwakino na kino nekiri, ngenda kutandikirawa? Abantu bano kwegamba boogenzeemu bamanyiddwako n'ebintu byabwe bakola ebitali bya bulijjo. Kwegamba naawe bw'obatunuulirawo oti tolaba wakubatandikira. Weeraliikiridde ekiddako, weeraliikiridde engeri gy'ogenda okukwasaganyamu obukulembeze. Kwegamba naawe oli awo olabira ddala nga kyozzaako tekirabika. Musajja wattu oyinza okuba nga wamanyiira okuba nga okwasaganya abantu bo abatono, kaakati oteereddwa mu kifo ekisinga obunene. Oyinza okuba obadde pasita mu kkanisa, obadde pasita chaplain ku ssomero, kati oweereddwa disitulikiti nnene. Oyinza okuba obadde associate, kati oweereddwa ekifo ku conference, ku union, oweereddwa ekifo ku ECD. Ogamba bannange ngenda kutandikirawa? Oyinza okuba obadde usual church member, kati olondeddwa okukulembera departmenti. Oyinza okuba bulijjo otunuulira abakulembera ng'olabya ddala bayita mu kusoomozebwa, mu kunyigirizibwa, kwegamba ebintu tebitambula, naawe obasaasira, kati gwe bataddewo. Ekibuuzo, obuvunaanyizibwa ogenda kubusuula kubanga otidde buvunaanyizibwa obwo? Oyinza okuba oli ku mulimu gwo nga obadde olina dipatimenti z'okoleramu nga omuntu wa bulijjo, kati oweereddwa okukulembera dipatimenti eyo. Oyinza okuba obadde olina okukolera emirimu gyo ku small scale, kati emirimu gyo gigenze ku large scale. Nga kwegamba weebuuza ekyokuzzaako. Mukama agaziyiza field gy'oweererezaamu. Abangi ensobi bagikolera. Naye gwe sikusuubira muganda wange ne mwannyinaze alaba ebigambo bino kukola nsobi y'emu. Mukama ng'akuwadde omukisa okubaako ky'okola okubanga omulimu gwe gugenda mu maaso, akusuubira okubeera extra careful. Akusuubira okubeera ng'oli committed. Akusuubira okubeera nga weeweereddeyo ddala.
muganda wange ne mwannyinaze alaba ebigambo bino era abiwuliriza, ekintu kino si kyakusaaga. Ekituufu ebigere by'olinnyeemu engatto ezitowa, ekituufu ekifo ky'oyimiriddemu kifo kizito, ekituufu omulimu gw'oweereddwa okukola si gwa kusaaga. Weetaaga amagezi agava eri Katonda, weetaaga okuzzibwamu amaanyi, weetaaga okulungamizibwa omwoyo we osobole okutambula nga we kyetaagisa okuba nga omulimu gwe gutambula. Katonda agambye olwaleero nti teweetaaga kutya, omulimu gw'olina guli gumu, gwa kumwesiga kyokka. Twalabye olunaku lw'ejjo nti bw'omala okumwesiga gendera ku biragiro bye. Ebiseera ebimu tugendera ku biragiro byaffe, ku pulaani zaffe, ne tufundikira nga omulimu tuguzizza emabega oba nga tugitutte mu direction enkyamu. Wulira ebigambo bya Kristo. Nkuddiramu ekitabo ekya Matayo 28 olunyiriri olwabiri lwetwalabye olunaku olwajjo. Bayibuli egambye, wulira ebigambo bino, nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira mmwe, era laba nze ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa emirembe gino lwe giriggwaawo. Eyasuubiza ekigambo ekyo y'omu yazzamu amaanyi olwaleero. Obuvunaanyizibwa nga bulabika bunene nnyo, ekituufu tosobola okuggyako Kristo mu maanyi ge asobola okukuwanguza. Okubanga kwe kusaba kwo olunaku lwaleero ng'ogamba ekituufu nkitegedde olwaleero era kinneewunyisizza nti ogenda kubeera wamu nange nga wali ne Musa ne Yoswa, era ogenda kumpanirira, ogenda kubeera wamu nange mu byonna. Sikyetaaga kutya taata. Nga nawe ogamba nti nze kye neetaaga olwaleero kwe kukkiriza ekigambo kyo era okuwummulira mu bisuubizo byo bye wawa, era ng'ogamba nti ngenda kuyimirira mu kukkiriza. Muganda wange ne mwannyinaze ng'oli eyo ogamba nti Mukama nnyamba nkugulumizenga, ng'ogamba nti njagala obeere Mukama w'obulamu bwange, ntambulire mu makubo go, nyamba mbeere w'amaanyi nga we neewaayo eri obuyinza bwo. Nsaba oweewombeke tusabireko wamu okubanga kwe kusabako. Kitaffe omulungi weebale okubanga otuyigiriza n'olwaleero. Weyongere okutubeera Kitaffe otuwanguze, kubanga mu ggwe mwe muli essuubi lyaffe. Taata waffe omulungi, tuzze bujjaawo tusembeze kumpi naawe, toyongere okukkiriza nti wali wamu naffe wadde ng'obuvunaanyizibwa bulabika bunene nnyo. Nga bwe wali ne Musa ne Yoswa, tukkiriza nti naffe osobola okuba naffe kubanga oli wamu naffe. Weebale kubanga okusaba kwaffe okuwulidde. Weyongere okutubeera ate era otuwanguze mu byonna ng'okusiima kwe kuli mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina, amiina, amiina. Mukama akuwa omukisa era abeere naawe, kwagaliza olunaku olulungi ate weyongere okubeerako ebingi ebyokuyiga ebikulindiridde. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.